Ensonga za Hajji Ali biranze bamuzizaayo mukomera banaki laba ekibadde mu kooti obutambi bwonna ogenda kubanga obufuna maaso awo. Jennifer Furufiga Nakangubi naye ate atabuse bubi nnyo era asaba gavumenti ye Uganda esituke eyingire mu nsonga zino. Hajjat Zurah naye ate abantu mu kooti kate bamulyemu amaaso. Honorable Muhammad Nsereko bannange naye ayina kyagamba maaso awo. Omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Excellent nyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwana ate weefunire ebisinga otoddeyo n'olumizibwa endwadde ezitategeereka. Sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Hajji olunaku lwaleero aleeteddwa mu kkooti era nga zigeze okuwera ssaawa 4 wamma nga omulamuzi amaze okukamutema nti agire nga addiziddwayo mukomera okutuusa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'e11 waaba akomawo nga ab'oludda oluwawaabirwa nga bamaze ate okuŋŋaanya obujulizi obuwera. Ssaawa zino obujulizi tebannaba kubukuŋŋaanya era abantu badde bagenze nga beesunga nti Hajji munnange ate olunaku lwaleero agenda kufuluma ekkomera ate ekitasobose. Ngenda kubanga mbatuusako wano omulamuzi biki byayogedde ate tusobole okweyongerayo. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kote tegezeza kituufu omusango guno teguwulirwa mu kooti eno ogenda kulya mu kooti enkulu nabwe ekityo ategeezeza nti oludda oluwaabi lulina ebibuzo okuba tukola okunoonyereza n'omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuba ku nkomerero yagwo mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu. Nabwe ekityo omusango tegutandika mwezi 13 omwezi ogw'11 ku saa 3 ez'okumakya lwegenda okusoma mu kooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kooti etuuse n'okunoonyereza omusango guno. Embeera bwetyo no munnanga ate weebadde mu kooti agenda komezebwawo ennaku z'omwezi nga 3 nga ab'oludda oluwawaabirwa nenga bamaze ate okuŋŋaanya obujulizi ndowooza bonna bo nga bo bwe baagala naye nga zikyenyiza okugamba teri kitandika nga tekirina nkomerero n'ekino ekyatandika ewa Hajji ne Hajjat nakyo kijja kuggwa ate sinakindi badde mbatereza obufumbo bwabwe munnange badde mbeeswitize beeyite bebize ebintu by'abagaana tosangayo kikyo wadde buno obudde obusungu bukyaliwo ku sayidi y'omukazi naye naye ate ye Hajji yagambye nti gitakwatanga ku mwana era asaba nti ne wabanga tukulinze abateesabika bemuyita bakafiire abeesabika babatuusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire tooke ng'ovudde munda ndayidde nzeraavumasa ngenda kufumbira siri kulabya naku taata oli musajja mulungi bakubonyaabonyeza fe boolaba tusula ku bunkenke basingwa maaza tebatukwatirangako baana naye noyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batulage kaddeeka wafuluma otya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bwati eriso n'ogira bwoti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijujuuru n'alondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagendako atyawo wenjagala okulaba taata Hajji ndi wano nfukamidde bw'oviira munda taata ndwana tulwana katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja nkutwale. Ebyennaku bisekebwa naye ng'ate yeeraavumase bannange bulijjo tumulaba kuyiwawo omubiri Hajji talina musango Hajji takwatanga ku mwana so kumbe raavumase yeetega Hajji
Era amusuubiza mugambye munnange ssebo Hajji bw'oluvayo bati mukomera nze wendi neeteeseteese okukufumbira ettooke kati ekyebuuzibwa oba ate ye hajjati Zurah agenda kusigala luddawa kubanga bano bafumbo ate obufumbo bwabwe butukuvu kati simanyi munnange oba bagenda kwawukana oba tebagenda kwawukana naye nga ye Love Mercy owali kyokka jjukira Love Mercy naye alina abaana abawala tamuwaayirizeemu naye akutta abaana be naye nga bwe tuli mu kiseera kyekimu bo munnange abantu abadde bazze ku kkooti babuze kata okulyamu hajjati Zurah amaaso wamu ne Nnaalongo Kitone bannange hajjati n'abantu tebakyamwagala yadde n'akatono sooka olabe katono nnyo gamba kye bakoze oluvannyuma lw'okulaba hajjati ng'ayitawo mu mmotoka era ekimunyambye abadde mu mmotoka naye abekuba ng'atambuza bigere singa buno obudde ali mu ddwaliro abantu bamukooye nnyo bagamba toyinza kututtira katalifa abantu abazaalako buno obudde n'abasajja abatuyina batandise dde okutusibirako ebyaffe batuuzayo kubanga nabo bali mu kutya obw'ekyalo ssaawa zonna omukazi akusiba ku bwe batyo munnange b'abantu si basanyufu yadde n'akatono especially ba single mothers bagambye nti munnange omukazi yabatidde akatale kati buno obudde omusajja atya okuwasa omukyala eyazaalako kubanga ssaawa zonna amukwanya omwana we wano omuyimbi kazi we kapo yavuddeyo n'agamba mbu naye omukyala gwe yawasa yamukwanya omwana we n'amugamba mbu abaagala mbu era abagatta babiri kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Jennifer Fulufiga Nakangu bijjukira y'omu ku baayimiridde mu guno omusango era ye ng'ali ttiimu Hajji muyina maaso wano ng'asabye gavumenti ye Uganda mbu n'abaami nabo ebafunireyo kugambe bateerewo eddembe ly'obuntu nga we baateerawo abakyala neeze mbadde ngamba olaba abaami batujooga ne batulinnyako nga gamba nga bali awo tebalina kibayamba naye naye singa bateekawo eddembe ly'obuntu nga ffe abakyala kuba ffe abakyala bw'otuukibwako obuzibu ofuna abakuyambako abakulwanirira naye leero abaami singa babateerawo eddembe ly'obuntu bannange tebagenze kututta misana kubanga bannange Fulufiga ekyo ky'osaba nedda abaami baleke basigalire we batu kubanga nabo bakaluba nnyo emitima ensangi zino ngenda kubanga mukuteerako nammwe ate mwewulireko wamma nkubere owekitiibwa Robinah Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba nti nno ebintu bingi nnyo bizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bakyaye gavumenti olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacaccanyibwa olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyeetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa yansonga lwaki abasajja abanyiivu basula mu mamotoka abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webawaabwa emisango wadde webalipootinga wadde office nemu tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twagala tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Eno Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba famire, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabirira abaana baabwe babafuula bizinesi. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi ne bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala naye era nzirayo ku Bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwansonga nti Yesu Katonda Katonda Adamu yamuteerawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi jajjayo ekibala kimu kyokka n'akifuula ntino ki n'olwekyo kyensaba mu byonna nti nno tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi abasajja bakola nnyo abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abantu baabwe naye the end of the day n'abeera ng'ate anyigirizibwa n'olwekyo tusaba tubeere nga atlist ekitongole eddembe lyabo tusaba wabeerewo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso olw'ensonga ebisoomozebwa bingi mu ggwanga Uganda
Ngabinu abasajja mutusaasire omusango gwe twagala mu kabampaane ne simpase abantu abazze okunoonya amawulire ne simpase musobola okugakolera ewammwe oyo twamumanyiira wa mawulire wa kabampaane ate media ze Uganda zifokasinga nnyo ate si wa mawulire totemerera ba mawulire wabula azze okukola kabampaane afune amawulire azze okukola kabampaane ayogerweko so n'olwekyo twakowa kabampaane tetwakowa kabampaane this time tuli serious tuli mu kabampaane bannamawulire mbasaba okufokasinga ku kintu kino abasajja musinga onyigirizibwa abantu abanoonya amawulire ne kabampaane si twazzeemu si twagiridde Allahu Akbar Allahu Akbar sinaba kumalayo ssemateeka w'eggwanga mukawali inquite from me inquite for her that's why nakusangiza n'ekibiina kye bayita equity for men equality for men inquite for me why because inquite for men kiri mu constitution ya ggwanga Uganda inquite for men inquite for all ssemateeka w'eggwanga akuwe olina okuba n'eddembe lyo litakuweebwa wadde government omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nabyo ng'omuntu omuntu alina eddembe lye alina okuyimirirako ng'omuntu nga terikuweebedde wadde government waddaani that's why twagala ekibiina kyaffe kitiwa inquite for men nolwekyo tubakubira omulanga mwena basobola okujoyininga ekibiina kino tukubira bamasheeka ne ba aji muveemu okuswala bamufuti ba Uganda mulekeraawo okubikirira ebirwadde bamufuti mu standing at this time abasajja abasiraamu babbiddwa olwokuba nti bapira family abasajja b'amaanyi abasumba abaki babbiddwa abakazi this time tulina okustandiga no matter what Full figure si musanyufu yadde n'akatono ate ku kino ekigenda mu maaso mu kiseera kyekimu nina looya wa Hajji Ali omwami amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko naye ng'atunnyonnyola agambye nti ye yagenze ng'akimanyi nti Hajji si waakuteebwa ngenda kubanga mubalekerako ng'ate abannyonnyola na kiki kye bagenda okuzzaako era nze munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere byonna bimusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra BF Suma Habo Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubireko ate toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeereka wammanga ba BF Suma weebali kale Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeezera terubadde lunaku lwakweyimirirwa oludda oluwaabi luze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa kakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizelwa ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi so ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza kakati nga bwe tubagambye titujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bye bituwadde buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno
naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako. Mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nsonga ndio zikutemu wasooka kuwuliriza saidi ye kusaidia msajja jokaje wawuliriza. Waddembe kwantete yantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira netugyogerako sewaliwo buzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye tuwagezezzaako mutiisatiisa. Ekyo si kituufu. Kuba siinawe musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye. Kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango. Ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru. Era singa yayagala okunoonyawo naleponsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti? Wangi? Lwaki yaloopa omusanga ate alina access ku kizibiti? Ebyo nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'afudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias